Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya ne Dowes Pampita Ntambi Kimsa ng'olutalo olwa media lugenda mu maaso. Shera Gashumba akawanga muddala abisizza abakozi abakola ku TV ne radios ne mukyala mukulu gwe bayita Bad Black azeewo neenyigawo mu part 2. Shera Gashumba yavuddeyo n'agamba nti bakozi ba TV mu Uganda basasulwa obusente butono compared to other countries. For example, wogenda Nairobi, Kenya, omukozi wa TV omu asasula milioni 5 nga ziri worth obukadde 7 obwa 1 plus naye ng'ate Munnayuganda akola ennyo n'amaanyi asasulwa obusente butono nnyo ddala. So n'olwekyo nga pulezidenti w'abamalaya mu ggwanga oba minisita w'abamalaya mu ggwanga nga bwe yeeyita Shanita Namulindwa amanyikiddwa nga Bad Black yavudde n'agamba nti bo nga bamalaya bakola mulimu gwa maanyi okuba nti basanyusa abantu oba bagabira abantu essanyu nga bayita mu kaboozi. So n'olwekyo nti nabo nga bamalaya balina eddembe okuvayo kuba nti bongeza prices mu ngeri gye balina okuba nti batundamu akaboozi akabozi kabwe because like nti Bad Black agamba nti malaya asukirwako mu Uganda asasulwa 5,000 abamu abenankulabe mbu basasulwa 3,000 kugatane streets na. So n'olwekyo agamba nti bamalaya bali cheated era nga bo nga bamalaya tebajja kukkiriza mbeera eno kugenda ng'esigala bwetyo. Bad Black agambye nti eddembe lwanyirira abakozi lirina okuvayo litandika okuba nti lirwanira ne bamalaya okuba nti nabo bongeza prices zaabwe era nga ye yeeyita minisita w'abamalaya yavuddeyo n'agamba nti price za malaya zeeyongedde oba nabo bamalaya bongezeza price zaabwe oba bongeza emiwendo gye batundamu akaboozi. Bad Black agamba nti buli kimu kigenda kirinnya buli kimu kyeyongera bbeeyi naye ate abasinga bagamba nti bamalaya bafuna sente nnyingi nnyo kumbe nga malaya agenda neyeetunda alina abaana famire ab'okulabirira alina okusasula school fees alina okusasula omusolo alina okusasula lodge wakolera nga 5,000 ze babakozesa buli round sente ntono nnyo ekitandikirwako. So n'olwekyo Bad Black agamba nti obwamalaya bulina okuba nti bulinyisibwa ebbeeyi nga karutu akamu omuntu alina kuba nti akasasulira $2,000 egya Uganda 20k Ugandan shillings. Bad Black avuddeyo okutotola bino eno ku mukutu gwe ogwa Twitter kwagambidde nti bw'aba Farida Nakazi we ku show emu asasula $5,000 egya Uganda. That means nti nabo amalaya nabo bulina okuba nti bongeza prices. Kino kiva kuki oluvannyuma okuba nti Shera Gashumba yavuddeyo n'alabisa TV za Uganda n'azikolimira okuba nti zisasula obusente butono kogata ne media platforms endala zigamba Shera Gashumba agamba nti abaana babasasula busente butono ate baagala bakole nnyo n'amaanyi. So n'olwekyo yavuddeyo n'akolimira aba NTV Uganda kogata ne NTV Kenya, that is Nation Media, okubayo kugamba nti Munnayuganda munnamawulire afuna ekinene nnyo $5,000 omwezi ate nga munnamawulire ogw'e Nairobi Kenya afuna milioni 5 oba 7 eza Uganda bwezikovatika mu sente zaabwe. That means nti wabeerayo kye bayita discrimination in payments kogata ne prices munnamawulire zaagula. Shera Gashumba kyavuddeyo n'awakanya. So n'olwekyo Bad Black naye nga minisita w'abamalaya yagambye nti bwe baba nga bannamawulire ba Uganda bekubiridde enduulu naffe bamalaya ba Uganda tulina okuba nti twekubira enduulu mu bitongole byonna bekikwatako because naffe tukola omulimu gw'amaanyi okuba nti tubezaawo abasajja kwogatta n'abamalaya abasajja okubezaawo abakazi mu Uganda yonna. So n'olwekyo bakola omulimu gw'amaanyi. Obwamalaya mu Uganda tetumanyi oba buli legal oba buli illegal or legal kuba tetumanyi nti bamalaya bangi beetunda naye tetumanyi embeera gye bayitamu. Abasajja sometimes babakozesa nga tebambadde economy ne basiga obulwadde. So n'olwekyo ate ku busente obutonotono. So Bad Black nga eddoboozi ly'abamalaya mu Uganda yavuddeyo n'agamba nti obwamalaya bulina okuba nti bongezebwa price. Bino n'ebirala byoba olinda mu episodes zaffe ziddako. Nsigadde Ntambi Jimzo. You can follow me on TikTok Jimzo16 and Twitter Jimzo16 and tuba nti tukwatagana ate ku Facebook nkozesa Ntambi Jimzo. Osobola munnange okuba nti ongattakaawo ne tuba nti tunyumyanyumyamu emboozi eza bantu ba bulijjo. Webaleko kumira ku mukutu gwaffe omugazi tukyakutuusaako ebirala bingi nnyo. Bye.